IFC Films nga bulijjo begasi wamu ne VJ Junior kutoshake twolekedde wabula tebaje boka nga bagamba Volcan Productions wamu ne VJ Junior Production ku Q's Digital Studios ne CD International nga bagamba IFC Films bakutushizaako tugenda kakwata mpola nga bagamba aba Volcan Productions nabo begashiwamu olwaleero ne bajja bagamba Salvatore Stable Film nabo tebabuzeewo nga bagamba John Luguziamu yagenda bakulemera muzanyi wa lulango abalaba Kill Point yakaise we ya God left his shoes katonda we yaleke engato ze tugenda kanyonyoka mukashaka twatandika bali mu gym eno gym ya kabaka yitibwa Johnny bagena mashoko tendeke bikonde yasheme yekabako ne bali anti Frank chafaita Frank shoko jenjogere muko nawe Monta papi. Story chigwetise wali. Mira, I just got off the phone with the promoter for the December fight. Mvude ku simu ne promoter wa fight ya December. When you're from the card. Agamye ati agenda kuja ku card. Kid. Oshaga nawe. Ati nedda. Why would they do that? Kalwa kyakole ekitunga ekyo. Oh, Frankie, you know why. Frank nawe omanye ensonga lwaki akujje kutobuuza. Nothing I can do. Tiwali kyembadde nsobola kukola. Okay. Don't worry, puppy. Naye tutya te papi. All right? Tutya. Fight endala zijja kono buterevu. Geno waliwo fight yamanyi badde geno kubeera mu December. Mushato abadde alina okulwana. Wabula bamuggyeko ku card. Nga bagamba Renoa Valera. David Castro bagenda kubeera bazanyi bonna. Yadde bali nashoka abirowooza. Ne bagamba Samantha M. Rose. Naye muneeno. Kiyakola mushato kwe kujjako bandage. Ayitibwa Frank Diaz. Gena ina dog tags. Yaliko soja. Kyava iwako ne jacket. Zini zaba soja. Yaliko mu Desert Storm. Ne bajja bagamba Jerry Falala. Wabula Mane Perez. Naye agenda kubeera muzannyi olwo. Musatu kyava akwatamu ebibye. N'erinnya lye alijjeko Kalroka. Yakwata n'obugato bwe. Bamushakizaamu. Nga bagamba David Saremo ne Shakin Jaffrey bona muneeno yayitawo yeno posta gye badde bagezezaako fulumya abadde agenda kulwana ne Mateo Kozma mu December nga bagamba si Di Miguel yanoonyereza abazanyi wabula Kale Wolihi yakola ku bwambalo eri yakwate kuwegekyeko okweyongerayo ninga kimulumye bambi ninga kabaka amugambye ti weebuza lwaki bakujje ku kada fete tunaba kumanya nga bagamba Jeffrey Brill yatekamu enguliko musaatu yajja ne bagamba Chris Monte yakagatagata ajja birowooza kaino katraini kajja musaatu kwe kutula munda nakwati kuba asobola okulekera okuddeeka ninga ebirowoozo byalina nkuyanja kuba kati awo abadde ajja ku nsimbi bwe bamusazizaamu ku fighting eyo tamanyi kikyagenda kola yasula mu katrain n'ashoka birowoozo okumala ebbanga nga bagamba Salvatore Stable ye yawandiika yali dakita w'oku ntikko yatuukira ebbali gy'akasiba gano ge maka waafubutuka bw'atuuka ebbali n'ashoka akonkona alina omukazi tebayinza kukwata kuba okujjako batyo ku kaadi olina okubaako kyokako tewali kyenyinza kulaba suwing tewali gwe ngenda kusuwinga nayo bivueko siyinza gweyina gweyinza kusuwinga Justin asekudde neda osekudde kono alina n'abaana babiri kano kyeka mumulabye asekudde wayiva wano naawe lekatukabirira genda kala kansekudde kyokka Hector do something? Can you call someone? I'm not dealing with that. Tewali gwenyinza kubira kono tewali gwe ngenda kubira sigenda kudiringa na nsonga eyo ze zijeyo ebyange mbavide mu jimu yaabwe
bisiga tugenda birowoozaako oluvannyuma. What's that supposed to mean? Well, I was kitegeeza have no more money. kitegeeza kati bwe tuba tetulina sente biri tugenda sasula tutya. I know, I'm counting on it too, okay? Gwe tofaayo. Figure something out. ngenda kubaako kyenjiya. Oh, come on. Vaayo naawe. Something like that. Tonka morning nga nze ndaba obwavu butusemberedde already tubadde baavu ketubaba bakusazeeko contract ng'eyo tugenda kukola tutya. Stop it! Lekeraawo gwe kati baatula okulya emmere nga famire mutonda ali munguliko waayi sooka olya emmere va mu ebyo. Go to basketball tryouts today? Wagenze ku basketball tryouts olwaleero? Why not? Lwaki tewagenzeeyo? Because I don't want to play. Nze saaga kuzanya basketball njaga kuzanya football. Okay, tell him he's going to get hurt if he plays football. Ono omwana agenda kulumizibwa singa alanyazanya football mugamba azanye basket gwezanya basket. It's enthusiasm he needs. Lwaki toteekamu ku buvumu? I want you to encourage him. Njagala omwencouraging tomugamba bugambi bwe tumugamba azanye basketball. Why not? Why not? Because when he dribbles, he does like a... Nze mulabye tamanyi kudrobulinga alinga mujiga. Yes, I can. Nsobolako ntosobola? Yes, I can. Nsobola? Dribble, you can't dribble. Tosobola kudribulinga nali nkulabye. Better than you. Ne sister wakusinga. Can I box? Nsobola okukuba ebikonde. Box, what do you- Leka naawe ebikonde byani byogenda okuba kuba obukono. Out of your head. Why not? Togenda kuba bikonde. Oh. Don't look at me. Tontunuulira. That's the way you dribble, you're not even going to see 13. Can't be worse than you. Naye ate kisobola kubeera mu bikonde kusinga ggwe. So what you say? Kitegeeza ki kyogambye? No. Ate wali kyenjogedde. And say it, I want to hear it. Njagala kulya ng'okyogerako nti wali kyenjogedde. Tubyesonyiwe. Kamugambye kisobola kubeera mubi nnyo kusinga ggwe. Bwe mba ngenze mu bikonde. Baba bali abansanyaze tegaavaako. Yesu Kristo bannayo omuntu ng'alabye. Katonda watu. Eri mu bikonde gy'abajjajjamu busente. Gerina amasanyaze bagabajjeeko. Fuse box? Fuse box yefudde. Box, what one was out? Fuse box eriyo ke batusazeeko obusazi. Did you pay Con Ed? Simanyi wasasudde amasannyalaze. You want to do this in front of the... Oyagala tutandike kuyoma maaso g'abaana ng'okimanyi tewali sente. Can't turn the light. Nze siina kyennengera bana ntandise okutya. Why don't be scared? Leka totya naawe vaawo. Come here, it's not to be scared. Kyava akwata kawalake n'akateeka pembeeni. It's a lot of fun. Hey, just Why? grab your plate. Sooka ofunawo ak'okulya. What? Eki? Come on, fool. Funaako okulya okakanyuga eno gyendi. You're not going to get in trouble. Gwe togenda funa buzibu gwe kanyuga ak'okulya. What are you doing? Ki kyokola? No, mommy, what? Anti tuzannyamu kazannyo gwe tofaayo. Step up to where the... Mutu abadde atandise okutya ekizikiza. Kanyuga wano tovaayo. Ya oli musiru mwana gwe. Alright, I bet your sister's going to Laba sisita we ye bwakanyuga. Kajukira omutala adamu gani nti atya mu kizikiza. Kati yalina okuyiiya embeera. Esobola at least okugyawo ekyo ekyokubanga kabadde kati ekizikiza. Yateekawo engeri y'akazannyo. That's right. Maama goddako kwononedda. Throw that... Nze temunkanyukiremu enjamba sekula muwulidde. Maama akazannyo ogenda kazanya kakibeki. Ogenda kazanya bambi. That's right. Otyo Concentrate, woman. Focus. Don't throw... lengera. Musaatu alina engeri sebo gyabuzaabuuzaamu embeera. Wait. Ebiseera ebisinga tebaagala kukola bintu. Watch. Biyinza kuleeta kunyiiza wakati waabwe maaso g'abaana. Mazima ne bwe baba n'ennaku at least abaana bo babaleka mu ssanyu. Kino kye baakola okubuzaabuza embeera ey'amasannyalaze kubanga bakimanya bajja tandika okutya. No more. Come on, guys. Anti mulekeraawo kati tutule tulye. See, that's good. Ndowooza okirato kyatya kijigiza. Anti si kyakitya. What's that? Ogambye ki? Waasi kyatya kizikiza kati. Ey'ensonga n'agibulizabulizaawo. Bwe batu ne bagera maaso n'okulya. Kakanyina obudde bwetoolola. Enkeera waalu. Abaali wano baamukookona. Abaayi abeenu. Nzija boy tokookona nnyo naawe. Kyava gula oluggi. Hey, can I help you? Gwe nkuyambe ekyafandi. Department of Housing. Anti nva mu Department of Housing New York. Baamusimba eviction notice. What is this? Kino ki? Sorry, man. You got 2 hours of... Onoosonyiwa maanyi olina esaawa bbiri opaakingamu ebyomuve mu nnyumba. Ebalimu ogezaako kukwasaganya. Baamusimbye bankaluwe mujja mu nnyumba. Takyasobola kusasula biiruzi. Mazzi, masannyalaze ng'ogasseeko n'ebisigadde. Yawulira ennaku. Naye nga tewali kyakola kubaamu naye gano si maka gaabwe. Kyava akwatamu trofi ze. N'ebisigadde byonna byawangula mu bikonde. Babawadde essaawa 2 bakwatemu ebyabwe. Nina kyakyava akwata ebifaananyi bya famire. N'akato bambi. Kano akayitibwa ka Justin. Ayina abaana babiri, Justin ng'ogasseko ne Christine. Kano ke ka Christine. Famire yaabwe yabaddiyazi. Omukazi gw'alina wampeta.
kyava akwatamu ebyo musatu bambi n'ayitawo kageno balina okuyanga obudde bukyali bajja erudda osigazaamu meka anti nyinamu 2,900 anti bwe naatunda n'emmotoka tujja bakoze tufune tuno twongereko ngenda kuba noonya omulimu enkyako togenda kikola okimanyi naawe olina ogeza kulabirira abaana kimanyi tugende mu hotelo tusuleyo ekiro tugezeko okweyiya lwaki tokubira kaziniwo beni ati sina ngeri gyesobola kuba na beni nabaana beni bakamukuba ebyasha emirundi 5 mazima abeera mu Kimumbasa nga ntandika kuba ezoyo baana nyinza okubira Louis olabye oti akato kamutunuulira yasirikirira yambuza kikyokola kagino omukyalo ono yalina omusajja yali ayitibwa Louis ninga yali tamuyisa bulungi kyava amuddukako n'akwateko najashika noono kale ebyo byerabire tomukubira simu mwesonyiwe kyava saba kakyeko basasule bye balidde tutononye kyekana ki 16, that's a lot of pumpkins. olina atandika okunyonyola na mukaaga And fries. $3.95. bu fries The five and 395 four is what, 14? There's tax too. dola 10 nyango gasseko ne tax omusolo Don't forget the government, right? white tulina kwerabira gavumenti I'll give you a minute. kale Money, please. mazima n'obusente bwe balina ate kwe bagenda osasula Hey, what's wrong? wayi kiki ate kituuseewo What? What's the matter? Hey, come on. Look, this isn't easy on either one of us, all right? We gotta be strong. Gotta be strong, baby. You gotta make a pact, no? yamugamba kino si kyangu gye tuli ffenna njagala okole pact oba njagala okole endagaano mbu togenda kaba maaso g'abaana Right now, it's just stay together. You got njagala tusigale fembi kati kyagala ove maaso mu mbeera tukaba abaana bakulaba tujja kweyiya wesegedde love you now. Come on. Let's pay the bill and go to sleep, all right? tugende tunoonye we tuyinza okuyiwa Just take the kids outside. I need a moment. gwe sooka otwalemu abaana ebweru ngenda kwetaagamu eddakiika okuwummula kansasule biirugi bwemuliyeko ne wano basigaze obusente buto kyokka ate ko balina nosasula bye balidde mukazi watu kyava kakkana ebbali yasooka n'alowooza kiyakola kyava akwata sente kyabwe zebalina osasula ezakabiiru naye fula kyagenda maaso kalimu ekaloba akabakozeeko mukazi watu bambi yalabanga okusasula gino bagenda kufiirwa olwedde bavukamala yapanuwa bupanu nesente zonna kali nga bagamba oluvannyuma lw'emyezi 2 bamaze okuyingira embeera y'ekyavu musatu alina eyo gyakola poota bano bapoota abaweereza construction site Enough things on my mind. nyina abagira laba buloka bwe jigwa kali mutumba avuga okola kikono onsonyiwa mukama wange birondewo totosirwala ali nawe muyambeko mubijjeho tirikatuka akasyanga kakusasula rodi najatandika basasula kine ekyo babasasula $7.5 buli lunaku buli lwe baba bakoze bapotaji babasasula $7.5 ye bamwatano kwolu Give me 75. yiyo mpadde atano tulina kupacha mu 5 Oh, come on. oyasiza buloka zaffe nze nyino zikyasulira It's 50 cents each. leka naawe olinga ngamba nti buli emu y'ataano Come on, man. All I'm saying is that 10 bricks if it... kyeŋŋamba nti bricks 10 kyekikutte toyinza kunsalako sente zange ezo zonna You know what? I don't got time. omanyi sina kasira kakayana kankuwa 7.5 Respect me now. wabula toddamu okukola wano ewaffe genda It's your choice. kiri gy'olisalawo kyava alowooza Keep it. yamugamba kimukala ekisigaze kantwale gana 5 olwaleero Hey, you know, if you got any work coming up in the next few days, omanyi agenda okwata ekuba okujja mu nnaku 3 eziddako lights and decorations all over. anti Christmas yesembera decoration zajjudde buli wamu wonna abadde yagamugamba ku kyebikonde oli yalowooza mu Christmas kyava akwate kuba asuleyo yajja asobole okuddeeka leero akoledde nusu 5 gokka agadoola kina ekyewunyisa tebakyalina namaka gye babeera mu kiyitibwa shelters bamasiikini gye bakasiba
kwegamba ba homeless abatalina maka wa kusula. Musatu yateeka family agezeeko okuyiya yajja ngeri gye balina omwana omutola etasobola kukkiriza mukazi kutandika kuyiya nsimbi. Mutumba avuga okimanyi nti onkanzi kyekigenda maaso kegamba akafu kano njaga kateeka mbeera ya Christmas. Si wabi kyokoze si kibi. How was work? Mulimu gubadde gutya? $50. Wayi nkoze ya 5 lwaleero. Usually make 75. Batera kuwa 75. Usually. Anti bulijjo ofuna 75. Kyokka teyaga abayombe kubanga abantu bano bayinza obaswa ayinza oswala mu bantu bakyogerako mpola mpola nekigwerawo. Nakya naye kimuluma ne munaye embeera yajja. Justin's outside playing with some friends. Justin ali bweru agenda maaso n'okuzannya. Playing with some toys of Salvation. Christine ali wali eri azannyisa bitoys bye basudde okuva mu Salvation. Okay. Mulenzi yagenze kuzannya n'abasigadde. Tekyava akwate kuba jasika n'akawala we kali. Waliwo kinamukadde gye kazannya nako. Christina. Oyani. Oyo kyali wange mupya. Story kigwe. Va wano. Ulisajja kulota nsi n'okuzannya akatandika. Bwe mutwe mukwata abaana b'abanamu. Sulayo. Sajja kuluma kimalirikana katombuli kazanyisa. Yalijawo misinde. Kyatuka ekisa kyakwebaka. Keno kyava akwata omutete ayina omutete gw'ensimbi gw'abakuŋŋaanya waleete agiteeka ano ku pembeni kubanga akimanya abantu bano babyo kamala. Baba we ebitanda 2 kati naye asula ku luno omwana we nakya n'asula erino ly'omulenzi. Bwe batyo bwe baagwa ninga kati bambi bamagyewo emyezi 2 Musatu ayiya nsimbi kuva ku lunaku luli. Budde bwakyenkera kyava akwate kuba okusituka. N'empeta ey'obufumbo ebaako Katonda watu sawa yagenda kuyiya nsimbi. Budde bunyogovu kamala ketegere kuza amaaso okwekkaanya obulungi bw'ati ayina kyatalengerawo kyava kinoonya Katonda wange. Angie. Kyava ayita Angela. Angela. I can't find my jacket. Munaye jaketi yange ebuze simanyi wagyeri. Jaketi yo? Stole my jacket. Muntu omu yabye jaketi yange. Can't believe that. Osobola okikkiriza ekyo. Kyokka kye ekintu kyokka kye yasigaza okuva lwe yakwata ekkubo okuva mu magye. Katonda wange. Yakwata ekkuba gyasika n'ono. Director waabwe. Talk to you for a second. Nsobola okwogeramu nawe akatono maama. Last night I need to file a report. Waliwo omuntu yabye jaketi yange njaga filinga report. I'm gonna find you. Follow me. Kirungi kusika ne ssebo. Jangu ngobere Mr. Diaz. Kyava agoberera nakyala. Ono yebuuza ki ekigenda maaso owaayi buli kimu kiryoke. Tosobola kukkiriza kyo kigenda kugamba. Yeah, I'm gonna believe it. Nange mbadde sisobola kikkiriza. We gotta leave the shelter. Owaayi tugenda va mu shelter. Lwaki? List that I put aside for the apartments. Ojjukira nti nagezaako okuteeka application ku apartment. They called us. Batukubidde essimu. Waliwo ennyumba gye batufunidde. Yeah. Osaaga kono nedda. For Christmas after. Banaye Christmas tugenda girira mu muzigo. Tetugenda kubeera mu shelter. Okay, I gotta see the property manager in about an hour. Oh my God. Didn't I tell you? Kyagamba nti tujja kuyiiya. Me too. Promise to, right? Mutuufu nange badde kumisinga. There is no Santa Claus. Tunaalaba Santa Claus wano kuno Santa Claus taliyo naawe. But everyone's house in the whole wide world. Gwe teweebuuzaamu Santa Claus ajja atya okubanga asobola okugaba ebirawo mu nsi yonna mu lunaku lumu. You know what? Tekiriyo. Santa already came. He Wama Santa yazze dda. beautiful apartment. Yakuleetedde surprise ya apartment. Oh.
nze mbadde njagala eri yaffe enkadde You know what, Pop? yeetaaga ne kaddolembo I'm gonna call Santa. bw'oba olina kye weetaaga kyonna ngenda kubira Santa Claus agenda kikuwa If you want, let me get. kyonna kye weetaaga Santa Claus agenda kuwa mayi why Gotta go on. nyina okwateko ogenda Troublemaker with you and genda ne troublemaker oyo nze onsigalizo oli omulezi omuyita troublemaker Anyway, Justin cancel. nyabo nja kuosimba omuntu owedda lwekamala Stay here. lwaki sisigala wano me, that's why. Come on. jangu tugende vaayo Bundle up. You can't go out like that. tusobola kukwatako bwogenda bweru bwotyo 5 blocks from the subway, then couple. leka naawe ngenda kulinnya kabaasi mu sabwe leka Back here. obudde bunyogovu bweru kyemulina okukolako bawo wano mu budde Keep on you. gwe tufayo ngenda kudda n'ekisumuzo ky'omuzigwa okitegeera bulijjo kye basabirira mukazi wattu yassa n'ekikowe n'agamba mukama atwagala atooba tugenda kubeera mu apartment gye tugenda okulya Christmas Come on, let's go. yatufulumayo ne ka Justin Here. kati alina okukwatikuba ogenda osasula Not safe. bajja I can protect myself. Oh yeah, you can. kamugamba lwaki tondese wano kono wano tewali shefu Oh, yeah? nsobola okwerabirira tekalina mujjola ate Yeah, let's try something. nakajje mu kasasiro Got it from a friend of mine. ee leka tulabe What the hell you doing with this, man? kati kanakambo kakozesa kigwe What you What? carrying shit like that? What? tuyinza tandika kwekika bintu nga bino So, Oh, you did? nsobola okwetaasa okakasa yeah. Ee, Could? Yeah. osobola okwedifendinga nti taketise paka wansi Yourself. What you gonna kati njagala ondage nti oli musajja What you gonna ndaga nti oli musajja wekyange yourself do? If you nsakubaako kyokola okwetaasa could stay here all day, niko ekyanga bwe biganja I thought. olaba kyegambye Asshole. katofaali gwe Got you with a knife again. You hear me? syaga kuddamu kusanga na bwambe Whatever. kyonna kati bwe batyo bajja balina kuyita eno wansi mu sabwe then kulinnya katulina okweyongerayo kati yajja nako guno gwe muloniga okusosotera nikotambula nako nakyala akamwada asobole okutwala oli mu ddwaliro kubanga alimu engeri y'olulwadde lwadde lusujjasujja kati yita wansi awo tetugenda sasulawo boyi Go. Go. genda obadde kinawo tandika tayagala kusasula bwayita waliye nayita waggulu bintu bya kiyaye kati bajja batambula tambula nako gwe storage kati batuuka ku apartment gyagenda ogijja bano bwe bamukubidde essimu bakolanga babuloka bamayumba Hi. abayi gye baliko nyako Diaz, I'm here to see Karita. bampita Frank Diaz nzize kulaba nnyumba gye bampitidde kwe kutandika ogyekkaanya mulimu ebintu tayali Oh. kiyungu kiryoke mama ajja kusanyuka mazzi kwe gali kiryoke masanyalaze gakattere katoka gye bali ne kasooka kekkanya ebweru waayi sooka ojja olabe wano nengira Stay, man. eyo no Yankee Stadium yaba baseball ee Okay, Mr. Diaz. Mr. Diaz For 1 a month, tujja kwetaagayo omwezi included first and last month's security kwegamba otuweyo n'omwezi ogusembayo security rooms down the hall. This is it. ndowooza kyekyo ebisigadde Oh, it's not exactly where God left his shoe. butuufu wano tewafana katonda w'abalesa engattozi naye You can, tujja kutobawo nawo That's great. That'd be great. okay if you're handy, you can. bw'oba osobola okuyambako osobola otutereereza bino Just put a little muscle to it, man. abyo tebirina bizibu nja bikonkona biddewo Change the floors. ekyokusiga langi nsobola okukyusa flo byonna nja bikolako ebisigadde okulongoosa ennyumba eno Go back to my office and ndowooza tudde mu yafesi filled out. tugezeeko okufiiringa paperwork Yeah. I would love that. tugenda kujja tofaayo How great is that? bwe tufa akafo kanyiridde Okay. lodi akafo akasimye kakaino bamusimba file waliwo foomu zalina okujjuza The application, you need eyo bagita application olina ogezaako fiiringa you need kukwata peni Yeah. okitegera nti buterevu kakaina ekisinga muzaatu teyasoma kyokka tetayagala kusoma maaso ga katabani twafudde dda naye waliwo obujemuzeyi Yeah. You know what? Do you mind if I ofaayo bwe mbijjulizaana ebweru oba tofuddeyo asi walitabu bijjuze kasi obijuza gwe n'obijja nze kyenjaga kyokka kati yatuuka neyefula abiisaayisamu amaaso ninga tewali kyasobola kusomako baani musaatu teyasoma
nicho kata yakaswa amasho ga katabani omanyi Yeah. gwekwata wano soko juje ebyo mwana gwe lwaki bijuje gwe Can't you do it? lwaki gwe tobijuza My wrist is killing me. mani omukono gwange gwamenyesebwa kwandika bulungi nagenzi nenkube ngumi mukono gumenyeka My wrist is killing me. What? kikina nkugambye nga uzinjita And then anything you don't understand, just ask. kyonna kyoba tutegedde buuza tuteekawo kyotamanyi gwe kyotategedde ng'obuuza. Here's your application. Application yo mama yino. And here's. Kati omutabani yabikinga byonna yabijuja. Actually, it's 398. Bamusaba $400. Yabawa bisatu. Right? Kyenda mu 8 n'agamba ebibiri ajja gireeta. Kuweje ebina. You didn't fill out the employment section. Naye ate employment section togifiirinje. I'm in jobs right now. Ati naku zombadde nkola ku mirimu ebiri. One of the requirements in qualifying. Ezimu requirements ezibeera zeetaagisa okulifying ofuna apartment. But I do. I mulimu go off the books. That's all. Ati nyina omulimu gwenkola. Guli off the books kwegamba. Tibaguma nnyo gwa makulu. And to put down you work off. Sisobola kiteekako mbokulya off books bakama bange tebakikkiriza. Christmas. That won't work. Ati emirimu ngenda funa oluvannyuma lwa Christmas konti ekijja kukola. A guaranteed form of income I can't ekintu ekimu ekiri guaranteed. On the list. Okujanga amaseeka kasatu olina omulimu. Wabula ngenda kuyita omuntu omulala ali ku listi w'ennyumba. I can't give you the apartment. Sisobola ku apartment. Employed. Nga tolina mulimu. Your name will go back on the list, and when another apartment. Erinnya lyo ngenda ddisa ku listi. Mulaba bwana abazze. Family's in a shelter. Boy, tubeera mu shelter. I can't do that anymore. Sisobola kubeera mu shelter. Tetujjasobola kubeera mu shelter. Nyina abaana babiri n'omukazi. I don't know what else to tell you. Simanyi kira kyakugamba. When it's ours and we can move. Gwe ngamba nti mu ssaawa ntono nnyumba yaffe ffe tuyingire. Nedda. It's Christmas. Aye Christmas nsonyiwa. Pamu akadde. Please, I promise you I have a job. Kusuubiza ngenda kuba nfunye omulimu oluvannyuma lwa Christmas. There's nothing I can do. Tewali kyensobola kukolera muzeeyi. And if I put you down ate kyenga nkuteekako and get caught, nenkwatibwa it's my job. nange nafiira omulimu gwange ate nange nyina famire. Just wait for me outside. Gwe soko ninde bweru Justin. Give her help. Yeah. Bw'oba oyetaaga obuyambi mpita. Let me explain something to you. Leka mbeeko kyekunyonyola maama. Oba osanga onokitegeera. Stan, me and my family, we've been having some hard months. And all we want. Nze ne famire yange tuba tufuna emyezi emizibu. That's all. Kye twetaaga Christmas at least girirako mu nnyumba. And I know what you. Kyenkusaba kyokka. Imagine having children and. Kale gwe kubamu akafaananyi ng'olina abaana. Whole floor. Mazima nga babeera mu shewuta ewabeera mama siikini. Omanyi bwe kibeera. Imagining that for me. Gwe soko kikuwemu akafaananyi. And your position. Osobola otegeera ekifo kyo. Live here, we're in your shoes. Bantu bangi abazze nga bali mu mbeerayo. Said. Naye nga bwegambye bonna kye mbagamba okufiiringa form n'ogezaako okukakasa ti balina omulimu ogulisted oguli on the books not off the books. Nothing you can do. Tewali kyenyinza kukola ko tewali kyoyinza kukola kyava asituka. Let me ask you something. Leka nkubuuza ekibuuzo. Those tenants. Abo batenanti Shoes. abajjidde mu mbeera yange Want to fall for this country? bameka abali balwaniriddeko ensi eno mu Gulf. It's a simple question. How many kibuuzo kyange and fought? I went bameka up and fought for this country. nze nakwata ekkubo ne ngenda nwanirira ensi eno ng'okasieko ne famire eyo gy'ogamba For me to. ne ndusikinga obulamu bwokakasa nti gwobeera obulungi For you and your family. n'abaana bo. Put anything on the line for me and my family. N'ogamba tewali kyoyinza kunkolera nze ne famire yange. Yeah. Si bwe ŋŋambye konera bwe kiri It's just like that. ekyo bwe kito bwe kiri. Wait. Sooka oleke togenda wala muzeeyi. Mike, please. Sooka ojje. Do you get a check from the government each month? Ofuna cheeke okuva eri gavumenti buli mwezi. I don't get a dime. Tewali kyenfuna wadde ekikumi. I leave the office at 6 tonight. Woofiisi nzigalawo saa 12. Yours. That. Bw'onooba ofunye wakalimu n'okonfaminga nti omulimu gw'olina guli on the books. Ekyo kyokka kyensobola okukukolera nja kuteekako sigenda kubira muntu mulala wabula bwe kigaana enkya ngenda kubira omuntu omulala atwala ennyumba. Yawulira essanyu alisa wasobola okutandikirawo anti weebale. Thank you so much. Weebale nnyo nnyabo sinza ate oba simanyina kukwebaza kusukako wano kati naayinayo essaawa ntono nnyo asigaza essaawa ndozanga 6 yakwata ekkubo n'afuluma ebweru yeebuuza kati mulimu ki gwagenda otandikirako. Ekizibu kyalina butaasoma ekyo kyakimanyi kyokka ate kizibu ogezaako okufuna omulimu oguli on the books kwegamba oguli registered obulungi nga tewasoma. No, we didn't get it, Einstein, not yet anyway. Wayi siina gye ntuuse Get a job. tulina okufuna omulimu. Why? Because I need a job to get an apartment. Kwegamba ofuna omulimu kiba kitegeeza ogenda kufuna apartment. Job made some no.
Alright, then what happens when she finds out that I lied, huh? You already had the key. lwaki tomugambye nti omulimu oyina Have another. nakwasa ebisumuuzo najjukira lulala kono neda nze sirimba Actually, you can just tell her. Hey, guy, You this, Why? this doesn't make any sense, right? njagala osirike kati owulidde tell me to shut up. You shut up. I'm just trying to. toŋŋamba kusirika njagala kuyamba Right, shutting up. kati nyambe ekintu kimu sirika ebisiganendeka nja biiya kati bajja erudda alina okunoonya omulimu oguyinza omuwa ekibalwa okakasa nti kati mubutuufu akola asobole okufuna apatimenti yadde balina abirowooza ntandikiddewa kirungi musajja muyiiya ate teyagala kukola bintu bimenya amateeka Yeah, we should eat the shelter. Can we get something to eat when we get off the train? akato kamugamba nti njala ekaluma All the money you got is for the apartment. tusobola okufunayo ekyokulya singa tuba tuvudde ku train kono ze kyendowoozaako okufuna nnyumba You should have. sente tosobola zitulako nedda sente za nnyumba ayina